Akatambi ako kolaba kalaga ebifaananyi ebyabatemu abasazeeko omugoba wa bodaboda ng'enjogera y'ennaku zino bweri ne bamukuba bulooka n'oluvannyuma ne bamunyagako pikipiki ye n'ebirala byabadde nabyo. Okusinziira ku poliisi bino byabadde kabalagala na ku ntono eziyise era nga byalese bangi ng'emitima gibeewanise. Abagoba ba bodaboda baavuddeyo ne balaga obwennyamivu nga bagamba nti poliisi tebayambye kubanga ekuuma mu bifo omutali bumenyi bw'amateeka n'ereka ebyo ebirudde nga byogerwako nti abamenyi b'amateeka mwe beegiriisiza. Embeera y'okwerinda ku bya bodaboda twafunye obukulembeze twafunye bwe bulina okukola ku security ku bannaffe nga twegase wamu ne gavumenti, twegase wamu n'ebitongole ebireeta bodaboda mu Kampala. Tulina okwekuuma ffe nga ffe aba boda kuba tosobola kwekuuma nti oba oli tasobola kutta oba ki n'olina kunnyuka nga bukyali. Kukola misana mangu oba ofunye emitwalo ebiri omutima gube mu mativu onnyuke nga bukyali odde waka owummulemukko. Kivula babano balaba batta nawe abakoze emitwalo 5 agamba kanyongereko ofune 7. Baze bagenda otuuka okutuddukako ne ku mampiki gaffe kubanga omusaabaze atuula ku pikipiki esoose ey'emabega egenda omuggyako ayagala kudduka kugenda tayagala era agenda amaga emabega amanyi pikipiki eno emuzzeeko nayo y'ababbi. Abeeko baana ne batemula abantu ne babba pikipiki ne batayiza abantu mu bifo ebyesuddeko n'abantu bye babeeramu ne babatugumbula. Ffe nga bakulembeze tuludde ensonga zino nga tuzitegeeza gavumenti nti omulimu gwaffe tulina okubaako ekyenjawulo kye tukola naye tubale tetunnafuna buwagizi bumala. Naye jjo ly'abalamu twasinkanye omukulembeze w'eggwanga n'atongoza yunifoomu yaffe. Era ne KCCA ng'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala tuli muteekateeka eri mu gazeti nga masiteegi tunaatera okugamaliriza. Ffe wa bodaboda omutuufu gwe tumanyi y'oyo agenda okuba nga ali ku siteegi ate nga ayambadde ne yunifoomu. Ate nammwe abasaabaze oba abantu abakozesa pikipiki zaffe tubasaba mukozese piki zino wammanga 2. Piki gy'olina okukozesa olina gisanga nga eri ku siteegi. Bw'oba gisanze mu kkubo ebisigadde bijja kuba nga ne tuli answerable ng'abakulembeze oba bannannyini mulimu. Piki gijja ku siteegi ojja kuba osobola okuddayo n'olipootinga eri ffe abakulembeze oba abakulembeze ba siteegi eyo. Ekirala nga naffe otuteekateeka okwambaza ababodaboda yunifoomu. Owa bodaboda gw'ogenda okuddamu okulinnya mu mwezi nga gumu alina okuba nga ayambadde yunifoomu. Buli division tugiwadde yunifoomu eyaayo. Yunifoomu eyo eriko ebikwata ku muvuzi, eriko ekifaananyi kye, oli waddembe okubikapukyalinga ng'ogirinnya for your safety. Bw'aba alina kyakuzizza omusawo gwakuzizzaako then ng'otegeeza naffe nga tutandikirawo. Naye ate n'ab'ebyokwerinda nammwe mutuyambe. Kuba osanga patrol ya poliisi ng'epaakinze awantu wotasobola kusuubira mubbi kubeera ate ng'ebifo ebirimu ababbi babimanyi. Bw'etyo poliisi oluvannyuma lw'ogivumirira yakoze kyonna ekisoboka era ekakasizza nti abasajja 6 ababadde mu katambi kano bonna baakwatiddwa. Mu kikwekweto ng'ekyo tewali kisa abadde agezaako okulwanyisa omusirikale ne bamukuba amasasi agamutirawo n'afa. Abasigadde 7 abasigadde abalala 6 twabatwala mu kooti Makindye. Wenjogerera kati bonna bali mu remand Makindye ku musango gwa aggravated robbery oba okubise eriyanyi. Twakoze search nga tumaze okubakwata mu bitundu gye basuula akawa gye basuula gye babeera ne tuzuulayo amasimu 22 nga amasimu gano. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza nti n'omu ku batemu bano yattiddwa bwe yabadde agezaako okulwanagana n'abasirikale ng'ayagala okubaddukako.